Sarah Nansubuga mutuuze mu kabuga Buyikwe mu disitulikiti y'e Buyikwe. Ng'ennaku z'omwezi 5 Novemba 2022 ebisalo byakeera okumuluma era ku olwo olwali okutuusibwa mu ddwaliro n'akubawo omwana ow'obuwala Ramin Naluzze. Ebyembi Naluzze yazaalibwa alina ekituli ku mutima wabula nga bazadde be balwawo okukimanya. Mbadde n'omwana wange nga teyeeyagaza. Yani nga ndowooza ye nazaalawo ekatyo Katonda keeyamba nga kuba nazaalawo akkiremu. Oluvannyuma lw'ebbanga ng'omwana atawanyizibwa ssenyiga n'okukolola eby'omugirano Nansubuga yamutwalako mu ddwaliro e Nalufeenya. Saa 10 ne ngenda e Nalufeenya nafuna na ppiki akebera omwana wange nanga omwana alina ekituli ku mutima. Sarah Nansubuga yatuuka okuvuma olunaku lwe yatwala omwana mu ddwaliro e Nalufeenya n'atuuka n'okwebuuza ekisiraani gy'akijje. Nga sikiwulirangako ekisiraani kololwa ekyano olunaku lwali lwakutaano sikifuna bulijjo mbiraba ku TV. Nga bamaze okukamutema nti muwala we alina ekituli ku mutima, abasawo bamuwa amagezi okweyongerayo mu ddwaliro ekkulu e Mulago ku Uganda Heart Institute kyokka nga n'ekkubo erimutuusaayo talimanyi. Eno abasawo gye bakakasiza ebyava e Nalufeenya. Dr. Judith Namuyonga, musawo mukugu mu ndwadde z'abaana ez'emitima, ng'akolera ku Uganda Heart Institute e Mulago, atubulidde bye yazuula. Ekikulu ennyo payipu etwala omusaayi mu mawuggwe ng'egujja ku sayidi eya right ng'etwala omusaayi mu mawuggwe gufune oxygen gukomewo mu mutima ate omubiri gukule bulungi. Payipu eyo weeri naye oluggi terwakula lw'eggala. Kati ekitegeeza omusaayi ne bwe gujja nga gwetaaga oxygen teguyina we guyita. Dr. Namuyonga agamba nti Naluzze si ye mwana yekka asoose okuba n'ekizibu kino. Eriyo abalala abazaalibwa ne tayipu eyo nga payipu yo teyeggula ate nga tebalina kituli. Ekitegeeza ekisenge ky'oluuyi olwo olwa right terukula era nako kabeera kafunda kubanga tekayina musaayi we gwetalira. Omusawo agamba nti esubiri omwana ono okuwona alina kugenda bweru wa ggwanga. Kyokka gye buvuddeko Uganda yatandika okulongoosa abaana abalina obuzibu ku mitima ekituwaliriza okubuuza omusawo lwaki ye Naluzze ateekeddwa okufuluma eggwanga. Tulina ebituli ebirala bye tuggala ebitalina kizibu ekyo nnyo kubanga kyetaagisa okugula payipu ate nga payipu ogiguzeewa bweru. Ate n'okugiteekamu payipu ezimu bazitunga bazijja mu misiwa za obanga bisolo ne babutunga ne bacreating oluggi olwo. So that is a little complex. Ono alabudde nti Naluzze alina omukka ogusibwa mutono nga kale okumussa ku nnyonyi nakyo ate kyandiba eky'obulabe. That baby bw'aba agenda ku nnyonyi ajja kwetaaga oxygen obviously kubanga oxygen saturation ye eri 65. Ate buli bwe twambuka engulu oxygen yeeyongera okukka kati ayinza okukka n'atuukanga mwana mwasatu bw'obanga omulese mbw agende yekka. So there must be a medical escort. Okulongoosa omuntu mu ggwanga eggwira kiba kya bbeeyi okukamala kyokka nga bazadde ba Naluzze ne bw'obawunzika tolina yadde ekinusu ky'ogenda kubajjamu ku nsonga eno. So tezijja kuyita mu $8 surgery naye ate manya nti buli bw'osindika omulwadde ebweru kuliko passport nazo ssente kuliko air ticket. Nze mu kulaba okwange all logistics taken care of ekitini nnyo bayinza okwetaaga wakati wa $115,000 ku 2. Obuyambi bwe njagalira ddala wakiri ngenda India mu myezi gineegi nemeziika. Sikirundiza mwana wo naafa nsaba kunnyamba. Kati bano baddukidde mu bitongole ebitali bimu bibayambeko okukunga bannayuganda okubasonderako obulindo bw'ensimbi bwe banoonya. Okunoonyereza kulaga nti ku baana akadde kamu mu emitwalo 60 abazaalibwa mu Uganda buli mwaka 80 ku bo babeera n'endwadde ezeekuusa ku mutima kyokka nga wadde Uganda Heart Institute esobola okubalongoosa ebikola eby'omunyoto bibasoomooza gattako obusente obutono obubaweebwa.